Enguudo okuli Speak Road, Nairo Avenue, Sako Kintu Road mu kibuga wakati, zizimu ku ezo ezaggaddwa poliisi Akawungeezi k'eggulo. Kino kyaleeseewo akalippagano k'ebidduka naddala mu masaŋŋanzira ga State Square ku Kampala Road. Okusinziira ku poliisi, okuggalawo enguudo zino ezimu kwabadde kutangira bizibu ebyabadde biyinza okubalukawo olw'emmotoka z'abadigize ezabadde zisuubirwa mu bungi. Omanyi wankati wano olaba omuntu ng'atambula agenda ate ng'azze lwa nsonga. Ate wali wabeerawo emmotoka egenda muli erigenda muli si kyangu kya kutegeera ani azze olw'ensonga oba nedda. Enguudo ezimu ezimanyiddwa ennyo okubeerako akalippagano k'ebidduka nga Kyaggwe Road, Old Kampala ne Bombo Road, ate zo zaabadde ziyisa bulungi emmotoka. Yo ku nkulungo y'okubbira emulago kyabuze omukombi oluvannyuma lw'oluguudo olwambuka emulago okuggalwa ebikumi n'ebikumi by'abantu abeeyiye ku kkanisa ya Nabbi Kakande. Abamu ku bagoba b'ebidduka kino kyabennyamizza bya nsusso. Bannange bituyitiriddeko batuzibidde amakubo, jaamu afuuse jaamu. Kagamba tetulina mirembe ng'omuntu ayinza okugamba nti tukutte wano batukutte wano. Nkosezza okuziba amakubo ng'ate basolooza abagoberezi ne babasondamu ssente ezikola church ate tekitegeeza ziba amakubo. Nalifuna ekifo ekirala naye likuba litulekere oba se kyagula awalala akole ekkubo lino tumanye tulifiisizza yazimbewo church eyiye ekyo tukite. Traffic teriko guidinga gundi motoka kutambula bulungi. Ate n'ekirala church singa yali tebeera mu kibuga wakati kyali badde kituyamba. Yema kindi ebidduka byabadde bitambula bulungi wadde nga waliwo abaalabiddwako nga bavugisa ekimama olw'essanyu. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.